amaaso ku ggwanga muvaawo mpitewo 2-2 mu BBS telefina nze Steven Dunstan Busuulwa tuli ku masengere wano mwaliro ogusooka mu Mengo otusanga njagala kwebaza okulaba abali ku online audience kyemukola kirungi nnyo mbadde na Honorable Nabila yavaawo naye nga sinnakuwa mulala njagala kutegeeza oba oli eyo oli mukulembeze oba olina ekifo kyeweegwanyiza ku level yonna ababaka ba Parliament Councillor Chairman SSR Mayor biki BBS telefina yatongoza enteekateeka y'okuwa omukisa okujja okulabikako ku telefina eno ng'obudde bukyalitandika okubuukinga tukuwe time tukuwa obudde bw'oyagala misana kiro ojja kuba ku ssimu zino 070M 605 234 0701 605 234 endala eri 075 633M 702 0756 331 702 kuba ku namba ezo omanye ki ekiragisa okujja okulabika ku telefina oyagala show y'omu yokka otegeeza abantu ofa weri mu studio atwegatiddwako omwogezi wa People Power owa National Unity Platform ye Mwami Joel Sonyonyi niriza lamusa ku bantu awo sebo neyanziza okubanga onkyaziza ne bannange wano nja kwetondeera kujja kikeerezi bwankubidde emisana wandigezeza nja kuba ku radio saawa emu paka 2 eno ngamba ne bujja leeti ngamba saawa 2 kitundu nja kuba atuuse 2 badde nyingiddewo kituufu nga namusa ku bannange betuli nabo wano mu studio ne bannaffe abali eyo abatulengera butereevu ku BBS telefina gye bali nnyo yoyo kati nkuyite mwogezi waki sebo nze ndi mwogezi wa People Power ate era ndi mwogezi wa National Unity Platform NUP akabonero manvuuli yes enkuba tekyabakuba nakasana tetukawuliramu kale ngenzi wa His Excellency to be okukola ki tete ayina okusubmiting lwaki ompa amateeka His Excellency to be owaki yesimbyewo People Power okufuuka ekibiina kitegeeza ki kinabuuzizza kansooke mwami Sonyonyi kale kubanga ye mwogezi w'ekibiina ate ayina tuwa background anti nze ndaba syndicate zammwe tandika Joel bali mu syndicate Joel tandika sebo mukulu bwe twatwandikawo People Power emyaka ng'esatu emabega twagamba nti twagala kubeera kisinde ekyaniriza buli munnayuganda yeegwanyiza enkyukakyuka kabenga agwawa kabenga agwawa yes era twagamba nugamba ebibiina byo birina ebizibu bingi koge mazima buli kibiina kyotunulako kirina issue ate nekita twatandise kino era tumanyi nti nakyo tujja kufuna echallenges eyo maaso naye Katonda ajja tuyamba tuzigonjoole naye bwe twatandika bwe tutyo tugamba twanirize buli munnansi at the very start buli yeegwanyiza enkyukakyuka tubeerenga somusembeza era netugamba nti naye bwe tunaatuuka wali ne twetaaga political party tugamba nti decision eyo tujja kusigala nga tugireviewinga buli kaseera naye tugamba for now tusigale nga tutambula ng'ekisinde nga political parties bwewaawo newankubadde twagamba tujja kubeera kibiina kyabyabufuzi naye tujja zaaniriza era tuzetu nga tukola nazo awamu akaseera kaatuuka kubanga twatandika ne campaign egamba nti ffe tugenda mu kalulu Mwami Museveni twagala omusi gukulula naye nga tukikola nga tugondera amateeka awatali kuyiwa musaayi nga mugondera amateeka wa People Power bwe twati tugagondera nga mutwala mu kooti sebo kale genama wekirina okubeera naye Mwami Museveni ye bwe yatwala obuyinza munnaye baayiwa musaayi naye ffe twagala kubeera bwe tutyo twagala tuyite mu mateeka so kwe kugamba abantu banne mufune endagamuntu getyo national ID campaign eyo nebuna buli wamu bannayuganda bangi especially abato ne bagenda ne beewandiisa akakiiko katubuulira milioni zaali 2-3 zeeyongera abeewandiisa abapya netugamba wewaawo naffe twateekako ettaffaali kalebe tuno litya kwabo abapya nga tubagamba ffe tugenda mu kalulu kati ekibuuzo nekitandika okuyita kati tugenda mu kalulu naye political vehicle akabonero ketugenda okukozesa kabonero ki wiiki eno ng'etandika ku baraza abaali bakakimayo forms eza People Power nga beegwanyiza ebifo ebyenjawulo baali basuse mu mutwalo mulamba abakanone empapula mu kisinde nga Monday leero lwakuna ninofuna statistics okuva mu kakiiko kaffe ke tuyita election byogera bya by Monday ebyo by now of course beeyongedde naye ng'ekibuuzo ekisinga ekibavaamu
banaye tugenda kukozesa kabonero ki political vehicle tugenda kukozesa ate nga nayo gye tubeera tuyita bannayuganda ngawo tubuuza naye Honorable Kyagulanyi Ssennyonyi baani political vehicle motoka ki tugenda kukozesa politically kabonero ki nga kibuuzo nno kikulu nga bagamba naye abo tebalina center number nga batuufu nno munaye kakati munaye center number twagifunye ffe ba student tugenda otuula ebibuuzo nga center number tugirina buli kintu kiri mulaali so kino kye twakoze kuddamu kibuuzo ekyo akabonero kagenda kuba kabonero ki nakyetaagisiza ddala so kwe kuvaayo n'akabonero kano akamanvuuli nja kutegeeza nti ogende bingi awo naye political parties ez'enjawulo zaatutuukirira entono ennene nezo zolowoozaako kaakano zaatutuukirira baganda kati anti bwe muli kisinde lwaki temukwata kabonero kaffe tubagamba kale tunaabiraba n'omukulu Kibalama naye bw'atyo bwe yajja oweeno gye mwatute yes natugamba manyi nze ndi musajja nkuze enkozi kyesobodde okukola naye mwe muli bavubuka abato mulina embavu era mukyalina akaseera kangi mu ggwanga lyattu lino kimanyi temulina siimu nsobola okuba akabonero kange ne mugenda mu maaso eggwanga liyitambula tumugamba kale muzeeyi ekiteeso kyo tukiwulidde ate nikutegeezaako nti bangi abazze batutuukirira so tukola assessment so mukola assessment na buli kitu byonna twafundikira tugenda ne National Unity Platform eyakabonero ako akamanvuuli era we tuli onambuuza nti ate kati bannaffe bano abalala bituze tambula nabo tugenda kukola tutya amateeka gaffe alindako mwina Sulaiman Kidandala kolangani people power ye more coordination and mobilization in charge wa people power so kati people power efunye akabonero efunye political vehicle yes okay people power ng'ekisinde kyo kikyaliwo ng'ekisinde kyaliwo newankubadde kati kifunye akabonero kifunye center number kati bwe munaagende wa byabakama Serunjo Jemane Lwedemba yagala bwe yabwe Kawempe nga abadde wa Democratic Party kati walabadde bagamba ndi wa DP naye people power kati anaaba DP NUP tukwata soka kubana bubonero bitusa kubana kina DP yakozesa kinkumbi na umbrella kati abanna mwabo baliwa gawe kugambye obamu bakubiriza ki people power yafunye kati akabonero manvuuli naye nga people power tuzenga tulina bangi be tutambula nabo bannaffe era tuwatula tuwayamuko nabo nga titunavaayo kwanjula NUP tutawula nabo nga bannaffe tubagamba mweti twagala ate namwe tubakube surprise kuba muli bannaffe twatula n'abajema onebasalirwa nabne banne abadipi n'abalala tubategeezaako nti mumanyi andi naffe twafunye akabonero batuyozaayoza ne bagamba kale kati mugende mu maaso naye kati enkolagana kigenda kubeera kitya era etukaanya omanye amateeka gaffe gakkiriza kituyita alliance political alliance era nga gye bujja eyo tugenda banjulira kitugenda okuyita people power alliance amateeka gaffe gakikkiriza so tuwayamuko ne bannaffe bano kubanga newankubadde yes bali mu bibiina ebyenjawulo balina obubonero obw'enjawulo naye bannaffe ate nabo beegwanyiza enkyukakyuka kati twagala tubakanyuga eri kubanga omanyi Uganda buluba lubindi nze tera ogamba nti buli omu akwate enkumbi afune wakabala nti nze nina wensobola okukabala ono Basumani Wasalo ne Jema n'abalala so tugenda tambula nabo era tujja bategeeza engeri gye tugenda okukikwasaganyamu ekisembayo nga ngenda wa presidential aspirant kati leadership ya NUP eriwa mwakutte ne musengula people power ne mugikuba eno kuba kati oli mwogezi wa NUP president mumita president chairman emabega twabadde ne delegates conference eya National Unity Platform era Honorable Kyagulanyi Ssentamu n'alondebwa nga tavuganyiziddwa unopposed nga president wa NUP Joe Ssennyonyi naye n'alondebwa nga tavuganyiziddwa nga omwogezi ba delegates sebo toli omu kubo Kiwanda nenondebwa nga omwogezi wa National Unity Platform unopposed still n'abalala era ba office bearers tujja kubanga tuba bategeezaako eyo gye bujjako nga tubanjula bonna naye Honorable Kyagulanyi asigala nga yakulembera people power ng'ekisinde kuba kyo si kibiina ate nga yakulembera National Unity Platform mu bufu bwe bumu Joel Ssennyonyi asigala nga ye mwogezi wa people power era nga ye kuba ekyo kisinde naye era nga ye mwogezi wa National Unity Platform flag bearers mugenda balonda mutya ba flag bearers era nga constitution yaffe bwekirambika ate omanyi balina amateeka ge bayisiza mu parliament aga signing statutory instrument kuyita mu luzungu ekyasainingibwa justice and constitutional affairs minister political parties engeri gigenda okukwasaganya mu primaries zaabyo naki so byonna tubitunuulira nga tulina constitution yaffe eya National Unity Platform era nga tugoberera
n'amateeka amalala galiwo tujja kubanga tubategeeza engeri gye tugenda okukwasaganyamu ensonga eno vampito maaso ku ggwanga 2 mu Gumunze Busuulwa ye Joel Sonyonyi Honorable Charles Romushana atunuulira ensonga amanyi wano onoonya engato gy'oyambala nebula one ntunuulire ensonga oba tuyingire mu byobufuzi because these are competitors but the most important is engeri gyemunoonya gyemulonde gyemusetting emiramwa nazo zira syndicates ziri awo because emirundi ng'etaano ojja kusaba nga tunyumya kimu but that's not the issue. Tosobola kutunuulira political activities eziriwo ebyobufuzi bwa leero nga kimu okitunuulira in isolation. Kyobola omukyala Nabbiira kyomuleetedde it is kuye ne mu kibiina kyalimu naye si gwe mulamwa but it was her because tosobola kutunuulira aba Jema n'otunuulira aba UPC nga totunuulidde n'ebiri walala. So nzikiriza ntunuulire mu statement ya mukulu Museveni eno gye yawadde jjo nga ku bya COVID yasebyeyo ne statement abo abagala okuleeta kankiyite muvuyo tu nga bali wamu n'amabanga ga wabweru fano twajjawo dda mu biseera by'abatembuze mu biseera by'abachwezi ne leero we tuli naye abo tujja we shall crush them. In other words, that's violence. So yo olulimi lwe simu gurupu yakiwane ne NRM. I'm now looking at Mukulu Museveni as a president naye ate nga still ali ku ntebe but who has the state? Olulimi lwe is to crush them. Bano baana bana Uganda bagamba okucrashinga. So that's where we are. That otunulira abali mu byobufuzi ate n'otunuulira n'abali mu byobufuzi naye nga mindset yona planning yona is violence. Of course mukulu Ssenyonyi agambye ffe twayagala okuleetawo enkyuka naye nga tuyitira mateeka ate nga tetuyiye musaayi. That's also important. A statement teri mu bbanga it is a deliberate statement. Whether wakyategeeza oba sikyategeeza is a different matter because Museveni tali wano kumubuuza naye bano baani bogamba boyagala okucrashinga. It could be any of us but in the terrain gye ntunuulira is a terrain erimu okucrashinga erimu violence erimu okutemula. Mukulu Frank Fanon yagamba violence purifies. So nayo keje then purifying esengeje then turabe where we go next. Now bino bigambo ebimu people power people with power zikulwanga empewo because the kyentunuulira kiri nti abana Uganda they don't have power. I'm not even very sure they are people because omuntu atali conscious kyotegeeza tomanyi oba waliwo abantu oba tomanyi oba bantu byanjawulo tugambe kutunuulira nsonga mbali yakuleta debate naye nga bit elevated si byaffe bya bulijjo. Honorable Muchano hizo kunziramu you don't know if whether they are people oyogera n'abantu ba bulijjo. I even have the right to talk to myself. Anti kakati otegeeza what do you mean whether they are people? Are you the one who invited me? So you are allowed to come and talk with us. Honorable Muchano kati waliwo being a political being who is conscious. Kisukawo a conscious being. Now I know wiyinza one you know kuba that people you are conscious and you have power. Of course power na yina dynamics zayo kati nze nemanyi n'abalala bemmanyi abana Uganda we are occupied. Tuli bawambe we are occupied since 1986.
of course mu 1995 twerimba nti tuzizaayo obuyinza eri abannayuganda, which we did not do. Naye ate abatuwambye bali spread kyobalaba gwolwana naye mu that group eyita democratic Forum for Democratic Change. Hakuna, there is nothing democratic there. Ujja kufa ng'ofuna testimonies naye wa NRA oyo Besigye wa NRA mbadde ngamba nga tuli off air waliwo kye tuyita okuhungura nti omukyala bbaawe bw'afa omweddiza naye bw'agaana lubeera lutalo because she may say nze nina mwandu fine but kati gwe kigundu akuleeta ono ayagala kuhungura because tarabawo kigundu byebizibu byetwiranisa mu groupings but abaava mu NRA bwe batyo bali batoocupying wherever they go. So we are occupied by the National Resistance Army occupation at Nakba. So do we have power? My view is our power is zero. So it is zero power. The struggle should be tulwane tufune tweddiza obuyinza. We return our sovereignty. Now, obeera conscious if you realize that, in my view. That's my own assessment. But let's go to the struggle for democracy. Struggle for democracy is holistic. Oyina okukitunulira holistically. Kyobalaba tutunulira ekiri mu FDC. Because these organizations are public and they must account. That's democracy. We take a constitution. Kyobalaba bwe tuba tulumba Museveni ku bintu ya demokrasia si bya mpalana. No. Tuba tukola audit. Gwe bintu byokola mukulu Museveni, are you right? Are you following the law, principles of democracy? Are you transparent? Are you to toto samu yebyo naye wakanti ye kugotoa ku Museveni to become too brutal. Tubeera brutal jali because standards tuziteeka waggulu nnyo. That's why we are saying Nabira kuwacho mu mafomu. Is it because of Lukwago? Oppose FDC? Yes, not because ntoli mwagizi wa Nabira nga Nabira, but Nabira has a right under democracy. Why tomukiriza na competinga omuwangula n'omuwangula? Why do you ring fence? Now kato watunulira metamorphosis eyabano simanyi obakato bali kulaba stage oba baliwa metamorphosis kweyubula one because I'm betting to raising platforms zendiwe ne wano nti tosobola kubeera kisinde unless you are registered, because political parties and organizations ekisinde is a pressure